kubanga Sale kyeyabadde agamba nti nze ndi mukono nalinnya lye nga mugamba nti yali ya ssente za NADS. Nja kwebaza Katonda singa Sale Musale tunasinkana mu kooti ngaga nti alina erinnya lye boonoonye. Ate okuva mu golodi w'e Congo okutuuka nga bamuwa ekyoja mu miro ogule ebyokulwanyisa ng'ali mu North, ebyokwogera ku Sale bingi mu kooti, era nsaba Katonda nsaasire Sale ampaabire. Naye oluvannyuma omwami gwe bayita Wambogo nabuuziza abali mu NRM ne baŋŋamba y'omu ku bavubuka abakola ne General Sale, naye n'aweereza ekiwandiiko kye kimu naye ng'agasseeko n'olukalala lw'ebigambo biyitirivu obungi ebituuka n'okutiisa obulamu bwange, nga ŋŋamba nti yinza okulowooza nti basirise, naye bo Kobra musoto omukambwe ennyo n'ebirala. Kakati okusooka njagala abantu bategeere, ku lunaku lwokubiri nali ku TV emu ne mbagamba nti Museveni bwe yali ayagala okusaanyawo ekitongole kya NADS yakeeranga kukivuma buli lunaku, nakuddira abakozi baakyo n'abateeka mu kamera n'abavunaana obuli bw'enguzi, n'olwayo tetumanyi be yali asingisiza musango. Bwamala okivulubanya mu ttaka n'alyoka asindikayo muganda we General Sale nti yajja okujjanga ssente za Operation Wealth Creation. Kyenayogedde nti Sale report tuzina mu Parliament olwatuuka mu Operation Wealth Creation kye basooka okukolayo n'abasirikale be yagenda nabo kwe kugyayo biliyoni 9.7 ne bazigulamu pick-up empya ne zirimu badereva, amafuta, okuzikanika. Era ekyo ky'ekyobugagga ekyokugaggawaza abantu Sale kye yasooka okukola mu Operation Wealth Creation kugula ma pick-up n'awo abasirikale. Ate abantu abamu tebamanyi, naye nze olw'okuba ndi w'amawulire mmanyi ebintu olumu bingi okusingako abantu abalala. Operation Wealth Creation yajjawo mu kiseera kya Mbabazi. Museveni baamugamba nti Mbabazi yeegase ne General Tinyefuuza, ebiseera ebyo nga Tinyefuuza amufukidde ekizibu, nti beegasse bali mugenda nga bakuŋŋanya ba veteran batuuse okuggyako Namundu, kuba Museveni awulira Mundu gy'atya. Kwe kugamba muganda we Sale nti wali waŋŋambako bino ebya operation tukoze tutya, ne bateekawo abasirikale mbu bakano bajenero obajjukira ne babatwale Makerere bagenze basomesa bya bulimi. Museveni y'omulama n'agamba mbu akati mugambe nti Operation Wealth Creation tena kyekola beegabira boka ensigo kati mateedewo PDM. Bwe twamugambye ku by'emmwanyi nti Museveni va ku mmwanyi z'abantu n'agamba nti emmwanyi ze mulaba ensonga lwaki tweyongedde obusawo bwe tutunda obwa kilo 6 okuva ku busawo miliyoni 3 okutuuka ku miliyoni nga 7 olwokubanga ekitongole kya Operation Wealth Creation ekikulirwa muganda we Sale kikoze nnyo. Kati manye ekiruma Sale saawa zino kwe kugirayo abantu bwino nti actually tebana kye bakola okujja kugenda okulyayo ensimbi. Kati kwe kuntisa naye nze ndi musajja musiraamu. Ffe mu ddiini yaffe kasita obudde bukya ku makya tosuubira saawa za kyamisana kusangawo. Bwe kyemisana bwe kikusangawo tosuubira kawungeezi kulya kyaggulo. Bwe batyo omubaka Nabi Muhammad sallallahu bwe yatugamba twetegekera okufa kujja kibwatukira kujja tomanyi. Kati Sale oba Wambogo oba baani babaagala kunzita entuuka ejja kuba etuuse. Ate nabo bajja kunsanga yego nagambye abanadde ku CBS. Mugabe yakuba Shangara yali amuvuganya kataamu tenene n'akawanga ne bakaasa omusayi ne guyiika. Bombi bali mu ntaano babanyumya Katonda yamanyi. Kati ne bana badizalisa abantu okufa. Bwakutta wiiki eno ate jjanga naye akusinkana. Simanyi bamanya abasirikale abafudde wano ba genero. Lokeki tumwine waliwo ne yeesimbawo ku bwa pulezidenti Biraalo alonda abo n'aba genero b'amagye. Naye tibajja kututiisa bw'abafule ensi nti yaabwe bwe bagiinako obuvunaanyizibwa obusembayo NNC agiinako obuvunaanyizibwa obusembayo Katonda ne bagenero b'amagye bafa ne babaziika ne bamusitula nga takyasobola kwejja mu kifo. So Sale ne ttiimu yo bwe muliva ku bulamu bw'abantu ne mugenda mutandika okukola bizinensi zammwe nga tubawummula ne bwe munaaba mukyayagala okukozesa ssente z'omusolo, nze ekinnonze nga Ssemujju memba wa Parliament emirimu gyange ogumu ku gyo oversight kwe kulaba ssente z'omusolo zigenzeewa zikoze eki.
era buli wenzi fefeta wenti n'empenja gye ziri mba nkola mulimu gwantumye mu parliament. Just 1 second. Let's say was illegally created. You see, no, you need to listen. General, 1 second. You finish with that. The same way your brother created an illegal outfit in the military called the SFC is the same way your outfit was created. But because we are powerless, you can continue operating as long as you are in power. The day you lose it, you will account for every single shilling that you have accessed through NADS. This time, I think you are going to be accountable. Now that Oscar, let me raise another issue. Yes, you're on microphone. You know, I have been accused of so many things by Semuju. I didn't know that I'm going to find him on the capital gang. For instance, you know that I'm supposed to be the biggest land grabber in Uganda. Some people say those things. By Semuju. But do you know the real land grabber of Kampala? Go on, General. No, do you want to know? Or? Yes, please. But I didn't want to get into the. He knows. The Semuju knows because he's their partner. So, but let us go back to the subject. Yes, sir. Legality does not arise. Once the president directs that the army does something, we organize and we execute. Whether we shall be executed for that, that is another matter. The most important thing is what we have been able to do. Finally, comment from Semuju, Honorable Semuju. I want General Sale to get off Capital Gang knowing that we see you. This is the only country. See you, for this sure. is the only country where the heads of Operation Wealth Creation and the other heads are the only wealthy people. That's why you keep referring everybody to Nakaseke, where you have a farm. Why don't you refer them to other areas in PG and elsewhere? And then speaking about UPDF, I have heard here from Opondo. UPDF bought a farm from Chisos and NEC. That farm had more than 800 heads of cattle. Prosperous farm. Because they want to say UPDF is such a productive military. Today it has zero. The neighbor of the Chisos farm, who is Sare's brother, who had zero cattle, now has 3,000 heads of cattle. So you can imagine, UPDF 800, now zero. Your brother, the neighbor who had zero, now 3,000. So in Uganda, we are such an interesting country. Heads of operations, heads of wealth, they are the only wealthy people. Sorry, we see you. For me, I have seen you now on Capital Gang. You are, but I don't want to be as cruel as you. But you know who is the land grab of Kampala at least. So when we get you on gang next time, we shall really get that answer out of you, who is the land grab of Kampala. General Sale, thank you so much for appearing on the Capital Gang. And yes, we must have you more often. At least you've come and talked about it.